Munnakibiina kya Common Man's Party era omukubavuganya kwa President wa Uganda Mubaraka Munyagwa akatiriza nga bwazegawanye okuwangula akaluluko kwa President omwaka 2026 era nga ye wakutambulira mu bigere bya Idi Amin eyali President wa Uganda myaka egy'ensanvu. Munyagwa asisinkanya abawagizi be leero ku kitebe ky'ekibiina ategeezezza nga bwe yeegombye ennyo Amin mu bintu ebimu yakolera eggwanga era nga wakuzuukusa ebyo byalaba ebyali ebirungi mu ye singa n'aba akwasiddwa obukulembeze bw'eggwanga. Amin bwe kituuka corruption nga tatoleratinga buli bwanguzi. Idi Amin yabeera wano nga sente ziri mu value. Mu Uganda sente nzibu okufuna naye bw'otandika okugula ebintu lw'otegeera nti obadde na bipapula. Mu manifesto yaffe gye tuyita the Common Man's Manifesto. Munyagwa era agamba nti essira agenda kuliteeka ennyo kyakuyimbula Dr. Besigye n'abasibe bonna abaasibibwa olw'ebyobufuzi mu kiseera kino ekya kampeyini ate ne bw'aba yakakwata entebe. Basajja beeyagaliza bokka. Tunuulira ebintu ebiri mu supermarket za Uganda ebisinga biva Kenya. Kenya eno eyagalayo kasooli ng'eyokeddwa omusana we gwaka ennyo waabwe nga banoona kasooli waffe. Enkuba bw'etonnya nga bamugoba mbu alimu eddagala. Tebamugaana bugaanyi babula bateeko n'ebigambo mu kasooli wa Uganda alimu eddagala. N'amawanga amalala gandi muguze ne gamuzira. Kenya tekomooko nti eba kasooli yekka. Ojjo ogigenderere. Yali Tanzania yagoba abakozi abali bana Uganda bonna. Tanzania egambye tetwagala abakozi bano okola emirimu giri petipeti waffe ebagobye. Munyagwa era akozesezza omukisa guno okwanjulira eggwanga abantu abagenda okukwatira ekibiina bendera mu bifo eby'enjawulo mu ggwanga wonna. Andi nga sinavako ekyo nti experience gye tulina si yakwenyumirizaamu byonna tubibaddemu activism compliance tetulina approach gye tutakozeeko wano. So eddagala erikola kati ffe tulimanyi ng'ate si kukyamuukiriza bukyamuukiriza si politics wa kukyamuukiriza gwe tuleese. Ekisirala nti parties ezibaddewo ez'opposition tuzeebaza weeziri zikola naye zo weesanga zirina interests ezitali za ggwanga. Buli party weebeera ne ka stronghold ye weefubirira bwewangula obufo obw'MP obwaki but ours eri border to border mujja giraba. When the day we shall nominate members of parliament omujja okutegeera amaanyi gaffe. Ekibiina kya Common Man's Party kyakwanjulira eggwanga manifesto yaakyo wiiki ejja.